naddala abakyala ab'omulembe guno bagenda tuchallenginga nnyo ku money power. Kisooka banyumya, bawulira ebintu bingi ebimu nga bo babiwulira ku bannaabwe babinyumya, gwe naalabira ddala nga tomuteekangako mu ssanyu. Ntegerekise eryo nno ensonga buli omu yeefubeko, abali wano buli omu yeefubeko, nga n'ebimu ebikuyambako okubeera ne money power bye bino wammanga. Bannanga obuteerambira bisimilla ng'ogenda okuyingira ensonga ezo kikulu. Okwogera ku linnya lya Allah oba mwakajerabira emirundi emeka, bisimilla ebakubanga etuweesa emitango oba senga twakawa byenkanaki nga tupakuka kyopakukira kiragawa. Obuteerabira bisimillah eyo department nene nabbi yagituyigiriza. Idha arada ahdukum an yatiya ahlahu, bwabanga ayagadde omu mummwe okugenda eri abantu be agambe nga nti bisimillah allahumma jannibuna shaitan wa jannibu shaitana ma razaktana. Asomenga bisimillah. Nitugisoma ddi naye ndowooza n'ekitugaana okusoma bisimillah engeri abantu bano gye basooka otuteeka mu question and answer. N'asooka akwogeza eddakiika nga 4 gwayagala okwegatta, lwaki tewangulira abaaya? Yes, asooka kukubuuza biki? Naye gwe omusajja omukulu naye bakujjukize nga bujjukiza nti essuuka kwe tusula zeetaagisa, nosooka otuuyana ng'ate naawe okiraba tewazigula. Akati mugenda okuvaawo wennyonnyolako nga bisimillah yagaanye n'ogawuno kemubase kati bisimillah nagireeta ddi? Agireeta oluvannyuma. Kale osanga nakyo kitubuzaako obutagikola ki? Kubanga abantu abo asooka n'akuwozesa. Kale omukyalo oyagala kwegatta nayo ze n'amaddugo n'akubuza naye tuva ddi mu muzigo. Ekyo kyokka kisooka nekikumalako appetite essaawa 3 tokirinaako ansa. Naye gwe oli musajja ki, olina abaana 8 n'otamanya nakumanya nti omukyala ku Idi bamugulira abaaya n'ojjayo akatambaala, omuddamu ki? Kati olukakkano omulabiriza bulabiriza n'essasi lyo limu. Oba ntegerekise? Kati awo bisimira eba tekyakola ki? Nga wajerabidde dda. Naye abakyala ab'edda bonna beteekateekanga nga n'abaami beteekateeka ne baleeta bisimillah kubanga balimanyi bali ku ibaada. Naye ffe tusooka kulwana. Osaba haki olinga asaba omulimu mu KCCA, mala kwewozaako ovaawa naye ddala. Kati bisimillah eba yabuze dda. Kale mbadde mbagamba nti mu bimu ebituyambako okubeera ne maani ki, obuteerabira ki, bisimillah. Ekirala baganda bange, tweteeketeeke nga tugenda okwebaka enneeteekateeka y'obusiraamu. Funa kuwuzu, genda onaabe, sooka mu kiyigo. Omuntu ng'ogenda kubeera ne munne ekikugaana okunaaba kiki? Kukwetala kuno kwe tuliko mu kibuga amakuba agajjudde enfuufu, bukya bwakedde enfuufu ffenne tulimu, n'ojja n'ogwa ku mwana wa munno n'entuuyo zeezo. Genda onaabe, funa wuzu, saalayo witiri, sooka otendereze ku Allah, otule ku buli oleeta azikaali
azikaali ezo zinyweza omuki omutima, oleete bisimillah. Nitogenda bugenzi fa kino simbalu nti owulidde kadodi nodduka. Eno puroguramu nene, eno department yeyimirizaawo omukyala n'okuwa ekitiibwa nakubira saluti. Mulooza saluti bazikubira bali bokka ababeera mu magye, era bwe batebakubiranga ku saluti mu makaago olabye balina okukubira ku saluti. Era buli olabanga omukyala wabadde naye nakeera ku makya n'ategeka bulungi ekyenkya, atogenda nga tolidde, togenda nga tonywedde kyayi, omanya wakoze ebyamakulu. Naye bwakuleka oba ogenda tonywedde, omanya wakoze manyanga volongoto. Bakubira ku mizira ku saluti sigumu ebiri oli w'amaanyi. Kati mweteeketeeke munaabe, funa wuzu. Nabbi banaye atuyigiriza funa wuzu ng'ogenda okwebaka. Bw'otagala ate wuzu nfuna yaki ng'egenda kunzigwako, kakati wulira. Funa wuzu. Olowooza nabbi okutuyigiriza twebake na wuzu aba takimanyi nti etuggwako? Ebyo bireeta amaanyi n'okubeera ng'olina energy mu mubiri. Naye n'ova eri ne baliita ki? Kala ki? Kalume. Kalalume. Tonaabye wabula weeyogize mu ssuuka za munno, oluusi azaaza akwetegekedde yawoza nze nazigula. Akati weebaka buli oweekyusa odda nazo, buli oweegira bwoti odda nazo, olw'entuuyo zikwata gaamu n'odda nazo. Mani munaabe mufune energy. Ngambye okuleeta bisimillah tasmiya ng'ogenda okusinkana omuntu kikulu. Ntegerekisi ekirala tulongoose ebintu bye tulya nabyo kikulu. Bintu bye tukola ki? Bitulya. Lika kulya buli kyosanze. Lika tuli ku mulembe mmwe abali enkoko ez'ennaku 8. Koko ya kika ki ey'ennaku 8? Ereeta kiriisa ki mu mubiri? Tujjako okutwonoona obwonoonyi. Kutunafuya tubeeranga ebikoko ebizungu, ojagaana bujagaanyi. Sanga n'abavubuka abamu mbu balina nnyashi. Gwalina nnyashi gwe olina omulimu gwe ng'oli muvubuka, mulinga bakazi babasala kati n'enjala. Osanga omuvubuka ali mu kibuga bamukuuta ekigere, kali mumulina mulimu kyawaka. Jama nga tunafuwa nga batunafuya. Kale tubadde tuli ku maanyi ag'essente n'amaanyi agaki ag'omubiri. Omusajja bw'atyo alina okweyisa. Ensonga endala ey'okusatu, okukuuma ebyama wakati w'abakyala bo. Tofuuka omuntu asaasaanya ebyama bya mukyala we eri omukyala omuki omulala. Mulimu abantu simanyi oba tubeerako ddogo oba majinni. Waliwo omusajja omu yafa emabega kaawo ng'alina abakyala 2, naye ng'omu yamutalaka nga tamanyi, kubanga yazira okugendayo ewuwe n'awandiika ttalaka n'agirekera mujja woono. Kati tutuuka okugaba emaali y'omufu, omukyala mujjawa agamba munne, gwe toli mufumbo Haaji yali yakuta dda, nga n'ettalaka ye yagirina. Mutegedde kyentegeeza? Akati obeera otya bw'otyo ebyama by'omukyala ono n'obitegeeza omukyala omulala, oba onafuyizza munno. Muleke kunafuya bakyala bammwe eri bakyala bammwe balala. Oyo naali bw'ati, talina kyasobola, tamanyi kufumba, eneewooja empoomerwa emmere, tonafuya munno eri munno. Ajja mujerega amulabe nga talina makulu.
buli olaba omukyala nga aleeta emboozi enafuya munne giggale ngesobola kuwuliriza. naye ffe abasinga okwata ebyama bya mukyalawo n'obinyumiza mujja we yenna n'amulaba bw'ati. mukuume ebyama. bw'oba oli wano ng'olina abakyala asukka ku omu nga tosobola okukuuma byama by'abakyala bo mu bannaabo b'olina, wali obulamu. wali okola ki? weetaaga kubuulirirwa. njoza aba mwetaagako mu counseling and guidance. basooke bababuulire babatendeke. musajja yeeyisa atya awaka? musajja tasabukasabuka. ne bwoba owasiza omukyala ng'alina ekizibu tokinyumiza eri munne, kubanga ono munne gwonyumiza lyessanyu lye, ajja munafuya obulamu. wallahi ne bwoliba toli ku nsi, batudde oluusi bagabana maali, babategeeza ebibadde ku mugenzi byalese, ng'oli akimukuba. yegwe olina makulu ki gaakijjayo? naye kati okwata otya talaka gyowadde mukyalawo n'ogiteresa mujjawe, nga mujjawe yagirina, bimukwatirako wa? kubanga bannammwe abamu oluusi muyinza obbateeka mu buzibu. omukyala oyo ne bamukola ekizibu naye nga kivudde ku ggwe olw'obunafu bw'entegeera. bwe tuba tuwasiza omukyala asukka k'omu, tukuuma ebiki? ebyama bye tusanze mu bakyala baffa. buli omu alina embeera zize, bonna tebenkana abakyala. tebagezanga ne bakulimba mbu abakyala kyekimu. si kyekimu. mwe mukimanyi nti kyekimu? si kyekimu. omuceere mugulaba n'akawunga byebimu, kubanga n'omuceere gulimu ebika. hatta ne basmati ono atuwomera alimu ebiki? ebika. simanyi mulimu sana, simanyi STW, mulimu mahmudu, mulimu kiki, naye nga gwonna muki? muceere. naye bwotagamba nti mulimu kitalo, balaafu uno, bwotagamba nti gwonna muki? gulimu types. n'abakyala bwe baba, era n'abaami bwe tuba eri abakyala. gwe tolowooza nti naye tolimu bika bya muceere naawe olimu ebika by'omuceere, nga bwakulaba leero zze mu foomu ya basmati, ng'ate jjo wabadde mu foomu ya kitalo, ya kaiso, alumira ow'amayinja laga agaayamu lumu, agaawulira ejjinja n'atagenda mu maaso. nabo weebali gye tuli. kati tokwata byama n'otandika obinyumiza munne nga bwali kino olyo bwali kiri nawasa naye. toyogera ku mukyalawo olw'okusiimisa ono. eyo nsobi abakisajja tugikola. tuyiga okuuma ebiki? omukyala mulage munno nti bw'aleeta emboozi ekwatagana ku mukyala munne tomuwa budde, era eyo emboozi giggalewo, togiwuliriza. olowooza asobola omwogerako ebirungi, amukwanire nti nga waleeta ekimyula, aji nkwebaza okunzizaako ekimyula, era ne bwakikugamba bwotyo olabira ddala nga akukola ki? akudaalira. oyo akusiimirako akuyita ati mwannyoko oba mwana wa ssengaawo, era buli kiseera ajerega bujerezi, kakazi muukiike wanzizaako, ali manyi ojja nakuwasa, olwalabira ddala tewawasa kumba ate wakola ki? wasa. ati muyiga okukuuma ebyama. tegerekisi ensonga endala nga mmaliriza enneeyisa ey'omusajja bwe yeeyisa azizza ku mukyala. kyenjagala okusembyayo ku nsonga eyo, okuteekayo keya ey'enjawulo eri omukyala. naddala omukyala buli w'omuzzaako muzza obwongo, omukolera ebirungi, aleme kwejjusa ensonga eno, aleme kubeera nga gyakulembeza.
tugenda ne tuzza ku bakyala ne twerabira abakyala betuzizzaako ne tutijjikana n'abaki n'abapya nga omugole yaliko ojula namuweeka ono tomuweekanga nako buli wozza ku mukyala ono gozizzaako ate fuba nnyo oleeta obukodyo bwabadde tannaba kulaba kubanga omukwano tegulina fomula nti guweddeyo omukwano kazannyo k'abaana bato weekoleekole ebyakibebi wadde olina envi wadde oli dokita leka ga dokita nze bandaba batya mu kisenge temuliimu bwa dokita bwo fuuka kibebi kola ebyekito bwe kibanga ekimutengula kumukaabiramu ng'okaabamu yes. ng'ekyo kijja mumukakasa nti omukola ki kumulage mugambe siisiitira ebigere musituleko mutwale mu kiyigo omunaaze musitule ng'amaze okunaaba katiraba kakati oyo gwotasobola kusitula wawasa waki bano abantu naabayigiriza kutuuka kuddaala gwotasobola kusitula oba wawasa waki ate nze emanzi gya mukusitulire omuntu alya kyakola ki kyasobola gwotasobola kusitula oba wawasa waki batugamba batya abaganda nti eki enjovu tekola ki teremererwa masanda gaayo mukazi womusitu olwali lwala sheekh ekiro senga omukyala sheekh owasiriza namba 2 oba namba 1 oyo gwotendereza nti simusobola senga akulwalako ekiro nga yeetaaga kusitula la kaddara allah aleme kigerera agudde mu kiyigo mulimu 2 ogenda kukola otya mutegeera ebigambo byembagamba mmwe ogenda kukola otya ogenda kukuba nduulu bajje bamukusitulire situla mukyalawo kusitulemu ate gwe tokkiriza nga akusitulemu yes kubanga kaana akusitulamu bwati nakimanya nti akusobola ajja okukuba akasuka ne mu ddinisa gwe gwoba ositula so siye kusitulamu ekyo tomukkiriza mulage nti ozitowa nnyo nti era takusobola naye bwona omulaga nti owewuka ajja okukuwewula ali kuyisa mu ddinisa olinnyumiza allahu akibar omusomo guno natera okugumaliriza kubanga mukitegedde ekyo musitulemu kuba guwo omukyala okola byakito olowooza baagala byenkanaki ne sheekh oli awo tonaabanga na mukyala nabbi anaaba n'abakyala be nabbi atusinga nabbi wa allah kibwako obubaka ne kurani genda osome hadisi anaaba ne mayimuna anyumya kunna nagtasilu maa rasulillah fi inain wahid twanaabanga ne nabbi mu kyombo kimu in same basin bwagira bwati ebibatu by'amazzi ngaono bwayira ku munne nabbi wabula mbuggwe olw'okuba oli kyamaani w'omuzikiti olaba mbu olina ekitiibwa kinene kikugaana okunaaba mbu oli kansala erosittu toyagala kukinywerako lya ne mukyalawo musowaani eki kati mwe batanafuna baana mulinda kyokulya n'omukyala tokitonywera ku kikopo mukyalawo kyanywereddeko mugambe kino kyenjagala wonyweredde wenjagala ojja kulaba nga omukyala ogenda omuwangula ebirowoozo nga ne bwaba atambula bwati gwani erinnya lyo nga ne bwaba atambula bwati alaba ggwe sezooba nga gwe gwalaba mu buli ango ne bwatunula ku bikopo byagenda okwoza akulaba kuba wakinywereddeko bwagenda mu kiigo wamusitudde akulengera ffe batulengera ddi alengera muggo nga wamukuba aga ekisiraani ekyo mu bufumbo bujja kutulema lwakweteekamu kwegulumiza buze nkulira boda yaawo kwalidina bwogikulira nekibaki
nekikugaana obuzanya ne mukyalawo n'otanaaba naye naabako naye musale ku njala mubalekera obusajja buno obubazira ate ne bubasala enjala. Gwolooza kikyanyumirwa mu kasajja ako musala enjala? Anyumirwa ki? Kumunyonyogera. Kati olina kyo munyonyogera gwe nga gwe oli halaali gyali. Tuganye okukola ebintu ate abala babikola eri bakyala baffe. Gwe omusala enjala gwejja nkusale tegerekisa ate tomulaga nti akuze olwomuga okuze. Kyomukyala kimuyisa bubi kyoba olaba kibaleetera n'okusala ku myaka. Batono nnyo aboogera emyaka emituufu. Kyoba olaba era bwemuyita bebi wadde ali mu 68 muge bebi naye omuga okadde yokuze. Olaba batugamba bw'osoma iri mu nafsi batugamba omukyala ne woba olina omukyala we asooka togamba nti mukyala wange omukulu, ogamba mukyala wange asooka namba emu. Naye olwoga omukulu ono naye mukyala wange omukulu muli akiwulira bulala. Naye olwoga namba bakyagala ekyo oli nnyumiza. Kale enneeyisa y'omusajja aziza ku mukyalo olina okubanga olina keya efaayo. Manyi okulabirira gwozizaako mu budeebude musembeze tegerekisi. Tomulekulira anyiize asimanye ebbubalize obujja whatever oba bujja oba buba gwe muhandolinge bulungi tomusuulirira. Lwakuba mulimu abakyala, kino mukiwulirize, mulimu abakyala ng'enneeyisa yaabwe eri abaami mbi ng'omulina bwogu naye ng'enneeyisa ye gyakutwitingamu mbi nnyo ng'alinga akulira poliisi ey'Ennalufeenya mu kkuto kyalinga. Oyo alina eddagala eri. Omuwalabu yalyogera yagaa nti addibu nisa binnisa. Abakyala mu badisipuliininge ne bakyala bannaabwe makulu muzzeeko. Oyo eddagala liri mukyala mulala. Oyo aterera mu layini bwagu ne bw'aba aganye kuzaala sijja kuzaalira oyo omu akumala ababiri bakumala oyo mu addabe na mukyala ajja kuzaala yekka nga tomututte na mu ddwaliro. Muwalabu yayogera akagambo ako addibu nisa binnisa. Abakyala mu badisipuliininge ne bakyala balala naddala ng'omuzizzaako eno eggaali y'omu Germany agitunulako bwali naga kineke basi oyo omutadde muki kuba mulimu abakyala nga bazibu akutokyalinga nakubuzaako emirembe tayagala bagenyi gwe takulabawo akujerega naye bw'omuzzaako mukyala munne n'ateera mu streamline. Awo Muwalabu yagambira nti addibu nisa binnisa. Ogwo ye mbooka ekyasinza okuba abakyala paka lwayingira kabuli nga takyerabidde. Oba nakukola ki? Ne bw'omubako omukyala omulala nga omaze naye emyaka 3 ayita batabani be naga kitamu ayagala kunzita. Nyolooza aba agamba nti wakutte ejjambiya olw'okuba wakoze eki omuzizzaako. Eyo embooka ekyasinza okubayitako ku buntu obwo ye emboko ya uchafu hiyo kabisa. Tasobola jerabira paka lwayingira kabuli. Tata wa majja kunzita. Abaana bamubuuza te yakoze eki? Teyawasiza omugole. Ntegerekisi. Kale njagala kumaliriza n'ebyama asirru. Byama ki ebiri mu kuzza ku bakyala? Kubanga mu kuzza ku bakyala mulimu ekyama.
ekisookera ddala ekyama ekirimu lyessanyu Allah lyeyateeka mu bantu abo. Mulimu essanyu, buli omuli muwunza bubwe. Waliwo ayiwa endusu ng'alituuseeko, waliwo aleekaana amala mukwa. Mulimu essanyu, abantu abo basanyusa, naddala nga Mungu akuwadde omukyala akusanyusa. Ayinza okukusanyusa obulamu n'owulira nga butuuse. Balimu eki? Essanyu. Ekyama ekirala ekirimu al-iktisadiya, financially Allah agaziya si'atu rizqi. Allah wakuwafaka naddala nga owasiza mu busiraamu obutuufu nga n'ekigenderwa kyo kya busiraamu, Allah agaziya ebyenfuna. Laba bw'oleeta haqi obadde osula nansana, n'oleeta haqi ey'okubiri ng'olina okusulako ekyanja. Walisizeeyo ddi ng'olina omu, osulirayo bwereere. Laba bwogaziwa, njagala kuzimbira mukyala wange ndejje, njagala kati kuzimbira mukyala wange Kyebando. Allah agaziya naddala ng'owasiza ng'olina ebigendererwa eby'eddiini. Amakulu okuwasa kugaziya ebyaki? Ebyenfuna. Kye nabagamba luli nti buli wobeera n'omukyalo omu ofunda entegeera obwongo. Waliwo dirasa ujiriyat fi Britania, research ekyali mpya yakolebwa e London, nti okuwasa omukyala asukka k'omu ziyadatun fil umri, kyongeza ne ku buwangazi, ne babuwa percentage 12, kyongera ebitundu 12 ku kuwangaala kwo ku duniya. Abo bazungu. Dirasa eyo njirina wano, research eri complete, ti okwongera ku mukyala asukka k'omu kyongeza ku buwangazi ebitundu 12 ku 100. Lwaki? Olw'ensonga ze baawa, naye muzo gy'emirembe omuntu gy'afuna. Omu ono akukanda n'akutulugunya, ntegerekisi, akuleetera okukusazisa obuwangazi n'obulamu bwo, kubanga omukyala owokubiri buli wobeera naye, ntegerekisi, emisuwa gino gita, n'ebirwadde eby'omubiri bita, nga bw'olaba baatule, buli wogenda eri okyajinga. Mwekibabuza omuliro kintu eki? Ekyo kyennyini. Buli wogenda eri okyajinga. Odde omuliro kweguli ku bikondo. Ekibuzizza omuliro gwammwe ku bikondo kyekyo, temukyajinga. Omala omwezi munnange ayaganye olwo ne gubula, naye ebikondo byano bisobola okugaana, n'ebyennansana ne bigaana. Laba wokyajinga nodda ng'olinga kabiriiti. Seka nnyo naye ojja kuwulira. Ntegerekisi kati sibawaga buwazi ale njagala muwase nga mulina obuvunaanyizibwa, naye nze mbabuulira research eno gyekoma. Atuukiridde alina ebisaanizo ebiwasa, amanye ebibala byakola ki? Byafuna. Kubanga abantu bagenda ne babatiisatiisa, oyo seeka abawaga, nze nassa Kulaani, nze nsinga Kulaani obukulu. Oyo seeka nanti ayagala nnyo abakazi, ewamwe naakawasayo bameka? Bannyoko naakawasa bameka? Oyogera neyogeza ebintu, nze nsomesa bantu kutegeera busiraamu. Kati ayanjibuuke nyonoona abaami bamwe, nze naboonoona.
bonoona ategeera oba atategeera. Nze ŋŋamba wasa buno bwe bukwakulizo. Abulina atuukiridde akole ki? Ekikulu eseeka ayagala nnyo abakazi. Ewammwe naakawasayo emirundi emeka? Wakwankata ne bannyoko bameka? Nze ayagala ennyo abakazi. Oba naakalemererwa bameka bempasiza nti yawasa oli nadduka, naawasa oli nadduka. Mukazi wange gwe nasookerako n'okuwasa nga nkyasoma ndi mwana muto mulina. Tanobanga nakunoba. Gyali ewange. Tulina abaana 6. Akati ngogandi njagala nnyo abakazi. Gwomanyi we nawasiza emyaka gye nali nina? Naali kuumya omuntu oyo omwana omuto nga nange ndi muto ne tutuuka wano. Nina obuvunaanyizibwa. Manyi Allah kyayagala, manyi ne kyatakola ki? Ekyatayagala. Niyo yageraga oyo ekikulu wa abakazi. Naye ekibuuzo okubuuza ewammwe mu famire naakasabayo bameka? Nze ayagala ennyo. Ntegerekisi. Kati ekyama ekirimu ekyo okuwasa kwongera ku buwangaazi bw'omuntu. Eno diraasa aba Britannia bwe bagikola ne balaga ne percentage, kubanga ebirwadde biwona. Nawulirako ne Dr. Adamu Ssenjala wano ng'akibagamba ti omuntu okuwona bino nakanyama simanyani wasa wakumeka wakubiri ne Dr. Usama yakibagamba. Yes, abo bonna badokita. Naye nze gwe muyiikiriza nze gwe mugira olw'okuba mbaddiŋŋana, nze nja kubaddiŋŋana paka abantu bave mu bwenzi. Abaana baffe abali ku nzija bafune essanyu. Mwe temumanyi baana abo baagala bufumbo ngeri ki gye bawuliramu. Naye ono ali mu bufumbo yalowooza ensi yonna eri muki? Waliwo abatalina sheekhe. Omwana omulungi alina ne ssente, alina n'omulimu, anoonya omusajja amubuze, n'atuuka n'okgenda ku umura ng'ekimututte papasi kusaba Allah kumuwa musajja, naye nga wallahi amunoonya tamulaba. Mu society mulimu abakyala be bawadde talaka olw'empisa zaabwe embi nga abasajja baabata. Bali awo. Abani agenda obayamba? Mu society mulimu abakyala bannamwandu tebayagala babba baabwe baafa. Engeraageranya yaffe ey'abasajja tufa mangu okusinga ku bakyala olw'emirimu gye tukola. Allah atutwala mangu. Abakyala ne basigala awo nga bannamwandu. Abani agenda obayamba okubalabirira? Kati obwetaavu bw'okuwasa weebuli. Wabula tugambe bugambi bantu batuukirize ebisaanizo bawasa abaki? Abantu abo. Abakyala abamu beegomba abasajja bajjeko mu baana baabwe boogereko eri abaana. Omwana ono afuna eddoboozi ly'abaki? Ly'omusajja. Naye nga bambi bbaawe yafa namwandu. Era mbakubiriza bannamwandu tembagayaalirira. Mubawase bw'oba otabika ku haki nga Allah yakuwa okutabika aji wange. Tabikamu namwandu. Kitegedde eyo benzi gy'ovuga namwandu ng'ali mu maaso. Atudde wano ogenda nansana kwebaka namwandu. Mubayambeko. Oba oyambye namwandu oyambye n'abaana bamuleka. Olaba ojja obbasomesa. Nabaga nti nabbi yawasa abakyala mulimu bakyala basukka 4 baali bannamwandu. Baabawasanga nga balina ekigenderero bakumekume omukyala ono n'abaana bano okulabirira omukyala. Tegerekisi. Naye mmwe oba bagamba bannamwandu musuubira oba babagamba ki? Mulimu okuyamba n'omutwala ng'ogenze muyamba ave mu nnaku eri ey'okubeera buli kiseera yejjusa asenga omusajja wange waali. Okubawasa abo ng'ekigenderwa kyonna nnungi, Allah gaziyiriza n'akuteera mu baraka olw'empeera ezibalimu. Naye ate mmwe mwagala kuwasa bano abafiiriddwa abasajja nga babadde bagagga mbodde mu bintu by'otakoze. Ow'omunaku temwagala.
ogaa nti gundi yafiiridde omukyala bambi nga alabye naye owulira nti waliwo namwandu w'omugagga eyakafa oli agasseeko nteerayo akabega waliwo yantuma kuba namwandu awo nanga aseeka nawulidde gundi yafudde naye namwandu oyiddayo bweggwako kimanyi seeka bajja kutuukirira onteekayo era we namanya nti ekigenderwa kye kubba namwandu oli saamwogerako oyo aba mubbi nanti abajja kukukosa agende mu bintu by'abaana ababbe akuunoone ntegerekisi tubeere n'ekigenderwa nga kya busiraamu kigenderwa ki ekiri emabega ekiri behind naye mwe mugendayo na mission ya byanfuna genda n'ekigenderwa nga kya ddiini bisigadde Allah bireetera mu ddiini kulabiraawo omukyala amaze okulaba oli muntu mulamu oli wampisa olusinga ajjayo ebyama bye si bwe kiri naye gwe ogenda n'amaddu gakubba tojja kufuna bajja kukulaba mangu ate bakugobe tegerekisi kirala bannamwandu ngaabo bw'aba ye akusonzeemu olugalo naga seeka waliwo omusajja awo bwendi bw'omuŋŋambira wampoowa sirina muki oyo naaba akukoze eki akusiimi tegerekisi bw'aba akugambyeko teweekandagga ago gaba maalo kkiriza oba olina ebisaanizo omuwoowe tegerekisi omukyala bw'aba akwegambidde ngaakulabyemu ekyama togira bakazi b'ennaku zino aneegambira atya talina nsonyi nebba tannaweza mwaka mutaka ani agaa nti amala kuweza mwaka mutaka akugaba maalo emyezi 4 n'ennaku mmeka 10 shari yange emuta amaze okungubagira bba bwaba akulabyemu ekyama nga gwona obudaabuda abaana abo bamulekwa akulaba ojja bayigiriza eddiini obayigirize ne Kulaani tuula kajjala muhsinu tereera ntegerekisi omubudeebudi naye mulugira aneegambira atya kati oba tonnamugamba ye lwaki takugamba lwobadde olinda ki bintu ebimu mubikola nga mubikolera bweru wabuki wa busiraamu obudde buŋŋenzeeko kale ebyama ebiri mu kuwasa abakyala abo waliwo okukendeeza ku average ey'abannamwandu waliwo okutereeza ku average ey'abakyala ntera kukozesa erinnya abaazirwanako lwakuba tebalyagala naye nga mba sibavuma kuba mu buli ntalo mubeeramu abaazirwanako n'abawummula n'abakyaliyo naye mba sijerega naye ŋŋamba abakyala abaaliko mu marriage ne bakola ki ne bavaayo bangi abamu bagamba mbu basingo mother naye nga bayita mu buzibu ng'obulamu bukaluba wallahi obulamu bw'ensi eno bwetaagako behind omusajja ne bw'onoobeera ne ssente omukyala yeetaaganga emabega ewaliyo omusajja amusupportinga wadde omukyala amusinga ssente naye nga waliyo omusajja gwaggulira gwajjulira emmere gwagamba mugende mukuliseeyo taata wammwe ali mu nnyumba awulira eddoboozi ery'omusajja obulamu bw'omukyala bukyetaaga ekagambo nakoowa abasajja musajja gwe nasookako yantamya abasajja nodda ku bakazi banno enjogera si ntuufu basajja bonna si kyekimu mulimu abasajja balome bali hambo ng'ono asirikiridde tegerekisi akati beta ate naffe tulinamu bassemwandu si bwe kiri shekhe tulina wano omwana waffe muto saagala nakusitusa kuba ennaku enzita yakafiirwa mukyala twakamuwa mukyala wenze namutikkira wali ku Madiina omwaka oguwedde matikkira ag'abaana abathanayo Allah namugezesa mulamanzaani eno Allah namutwala twamusaalira wano ku masijidi ali wano boy child ali munaku
mukyala oyo yamufuddeko alusa namulekera omwana wa myezi 9 yes myezi 9 naye nga mwana muto kuba mukyala oyo zenna akamutikkira wano ku Madiina. Kati muli n'abavubuka bambi ng'ennaku anoonya omu anaatebenkeza omutima gwe ate atajja mujjusa kumujjukiza mukyala oba yanga mukyala wange tubadde tutegeeragana amaga gwe nyinza okuzzaawo nemuga ogira olinya ku kigere oyinza opakuka ate n'ogwa ku ngo erina n'abaana ekutaagula nekuyise bwe nekwagula newejjusa n'okaaba ogwokuna kuba ezo zo gyeziri nga ngoze ennyini yaliwo kutokyalinga basajja muwasa booti bakubira essimu ono gwe walese wano ng'aleese fuso atikka genda okudduka ng'agenze n'ebintu byonna abo temitero balaba bangi bano obufumbo bw'ennaku zino wetegereza omuntu gw'ogenda okuwasa wetegereza omuntu gw'ogenda okufumbirwa. Abasajja n'abakyala ffenna tetuli balungi ge mazima lwakuba abakyala bakizza ku basajja naye ffenna abasajja n'abakyala abasinga tetuli balungi. Nabadde ne keesi awo yantabudde musajja yawasa omwana muwala musomi amuweeredde ku yunivasite abawadde ente n'embuzi ne baawukana nanga embuzi zange n'ente nzaagala balina ozimpa tuleeta omukyala agira embuzi ze gyeziri n'ente azikime era ndowooza ku lwokuna luli oluwedde yazikimye naye neewuunya omuntu gyakala okukwasa embuzi n'ente n'okuuliika nazo bitu bye waleeta n'obibawa temusobola kusonyiwako. Busungu ki obusheekhe omukazi gwozaddemu n'omwana n'okimayo ente n'embuzi n'omwiramu n'omwana musonyiweeko. Wala tansawu lfadula bainakum temwerabiranga bulungi bubadde wakati wammwe mulekere embuzi n'ente. Mungu kale bw'aba akulyazamanyiza Allah alikola ki alimusasula naye omuntu aga nzaagala era twawandika ekiwandiiko nti bamuwe embuzi ze n'ente akati we yazituuseeko nanga seeka nga bampaamu buto nemugaa nti musiraamu bakuwa ekiriwo n'ento zikula wallahi ka vidiyo nkalina wano nemugaa n'ento zikola ki nemugaa baleke yawayo nkulu akati waliwo ebintu ebituswaza nyefe engeri gye tuli bambi bannamateeka ogoberera amaki amateeka n'obwa busiraamu kyebugaa naye bw'oba osonyiye sonyiwa mukazi omuzaddemu n'omwana. Ebyo bye tukola ebyo bimulaba bye twekolakola ebyo fujjo bituleetera n'abantu eri gye tuzadde abaana okukyawa abaki abaana baffe olinaga kagende n'eri kitaawe waako yakimawa n'ente naye nga mwana wo bani okusonyiwa nakyo kya mbuntu ze mbeewuunya bukalu noga enanasi zange ze nabawa nzaagala nagula n'engoye zange nenzireeta wano bazimpe kaye omuwala naye nakola ate ekitaliiyo n'agamba seeka najja n'ekitanda kyange n'omufaliso nabyo abimpe. Abo nno benjogerako basomi abatali basomi bano abaffe b'eddiini y'ekisiraamu neŋŋamba basomi bino ebya sacula ng'oggyeko eddiini ey'obusiraamu niye kyentegeeza basiraamu naye basomi bino ebyaki eby'edduniya
kati waliwo ebintu byeteekeddwa okwesonyiwa niwe okyesonyiwa noga nti ekyo nkitadde lillah. Timusomamu ebyafaayo by'omusajja oli yali omusosodoti, kyafaayo kigamba ki kya musosodoti kyaki, naye kale omusajja yagenda n'akola nga mupakasi, sente ze oli n'azigulamu ki embuzi nezikola ki izaliza n'azireka n'amunoonya yekka, nawe Allah asobola okuddizaamu oluvannyuma kino okireka ensi tekola ki wano osobola okufiirwa ku duniya naye nga ate ku akhira tokoze eki tufiiriddwa. Kati ebintu ebimu naddala biri nnyo mufe abasiraamu tubigira nnyo ne tubitwala ku leve endala, nobanja embuzi nobanja kino nobanja kiri mbyagala. Kakati ate Mungu yatugezesa n'essimu zino oluvaamu nga bakwata katambi ng'osika embuzi n'ente nga bakateekayo amawulire gakola ki. Kale olwaleero inshallah nkomyawo maliriza ebigambo byange nga mbajjukiza nti tugula nkoowe tu limbo y'obusiraamu ey'okubiri, nkoowe wanu yajjula. Mbakubiriza abalina essente n'obusobozi muyambe ku mulimu ogwo kubanga gujja kugasa abasiraamu era gujja tugasa ng'eri bwetugasizza era bweri ey'omugaso. Aweebase enkuyanja y'abasiraamu nga n'abamu bamasheekhe. Mulaba puroguramu eyo nga bazze ku mizikiti oba weya ku rediyo, muyambeeko ku nkoowe tu tugisapootinge egguke, ate tubabulire puroguramu endala ezijja okukola ki ezijja okuddawo, kubanga byonna tukola Allah atusiime asiime n'abasiraamu n'okuyambako ku basiraamu baffe abalala, kubanga tetumanyi wama tadiri nafsu bi ayi ard tamutu. Tomanyi olifiira Bungereza oba olibozze kuno muholide mu sama. Kale tubeere nga ensonga eyo tugisapootinga. Ensonga endala gyensembyayo be bantu abafubutuka mu nsi eyo ebweru ne bajja kuno ne bawoowa abaana ekiseera ekigere ne babaleka ne bazannyira ku baana baffe. Mukazi ne bamuleka wano ng'akaaba. Ekyo bannange baganda bange abasiraamu mukyejjemu. Abaana balina wano ekifaananyi kibi ku bantu abava eyo simanyi mu diaspora, bajja wano ne bawoowa. Ali nammwe muli bazadde, mujja wano ne muwoowa abaana ne mubaleka ne mutaddayo kumanya, ne mubabulookinga ne basigala mu mizigo ne basigala awo tayo. Mukijjukire nti muli bazadde, nammwe mulina bannyina mmwe, naye abakyala baba komplainingako olw'omuze ogwo ogususse. Banaye abaana abawala muleme kubeera nnyo surprised olw'okuba omusajja azze musama alina ssente webweru, osuubira mbu wanaakuwoowa agenda kukukolera ku mpapula, akuteeke ku mpapula ogende, kumbe ye ayagala kumala kyetaago kya holide akulekaawo. Lusa akulese n'olubuto. Muntu musooke mwetegereze, bakuzaalawa? Ani akuzaala? Muntu ki ow'obuvunaanyizibwa akumanyi? Naye gwe omusajja n'akuwoowa nga takulaze na bantu ba famire ye, osuubira kiki ekigenda okuddirira afuta? Tugenda ne tubeera nnyo surprised olw'okuba azze okumpoowa webweru alina ssente, naye ng'ogenda kuddayo kukola ki? Kukaaba. Tuleme nnyo kusamaalirira. Marriage yeetaaga kgenda mpola, naye nga sooka weetegereza okole research. Omuntu ono yaani? Ntegerekese bigambo ebyo munaabitwala nga bikulu. Sirina gwe nninyiridde eddembe lye, wabula ndi ku ddembe lya ddiini ya buki. Gweoba omanyi okikola weddeko, gwe atakikola weebaze Katonda. Naye abantu bazze wano ne bawoowa abaana misango mingi ne babalekaawo.
oli nasula mu woteeri paka lwaddayo mukyala namuleka mu bbanga afunye n'olubuto amulesaawo namublokinga ate atya mukyalawo weeri gyali mu diaspora okutegeera namala emyaka 9 nga tazze bw'aba amuwuliza namuga ngenda kumala emyaka 10 bw'oba osobola okugumiikiriza gumiikiriza bw'oba osobola okunninda after 10 years I'm coming back oyo gwoteresaawo kiki otereka ki kujjako okujoga abaana baffe nemubafuula kintu ekyawansi ensonga eyo ekontana n'obusiraamu ge mazima tujejjemu bw'oba owoowa n'ebigendererwa ebyobuki ate beera open tegerekisi kale sijja kusussaawo bigambo byange saba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye omulundi ogujja atugase n'ebigambo bye tuwulidde tubijjemu ebyokuyiga ebitaliimu kyakuyiga bindekere kubanga byange ng'omuntu ate era tobivuunula kusussanga bwe mbyogedde nze mbivunaanwako enzivuunula sigikuvunaanako naye byenjogedde nze mbikola ki naye sikuvunaana nzivuunula gy'oba obivuunuddemu naye nsaba. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. atenderezebwa Allah nnyini buyinza awaniridde entunuusi zaffe ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigendererwa kyaffe ekyokubeera ku nsi kuno si kirala kyakubeera nga Allah asinzibwa mu bwomu bwe. Ebigendererwa ebirala byonna birina kujja nga bijjuliriza kigendererwa ekyo ekinene. Bwe kuba kulya olya kusinza Allah bulungi, bwe kuba kuwasa owasa otebenkere mu kusinza Allah. Naye libazadde Allah lyakuwadde olizaala lisobole okusinza Allah. N'olw'ensonga eyo ekigendererwa ekinene tahqiiqu ibadatullahi wahda, kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa. Bali tunaba kutandika musomo gwaffe, sooka okubajjukiza ensonga 2 nkulu ezikwatagana ku swala. Tufeeyo nnyo okulaba nga tuyiga esswala, naddala okufaayo ennyo okuyiga suratul Fatiha. Omuntu buli wasoma suratul Fatiha nga amakulu agakyusa, esswala efa. Abaddu bangi tusaalidde emyaka naye tetweceekinga nsoma yaffe ya suratul Fatiha. Eyo nno mpagi ya swala, era abamanyi balaba nti buli wosoma suratul Fatiha nga amakulu gakyuka kikuviirako okwononeka kw'esswalayo. Abaddu bangi tugayadde mu kulongoosa, weeceekinge. Funayo omuwalimu atakwasa nsonyi omugambe kankusomeremu suratul Fatiha. Bw'aba mwami, funa omukyala wa akuwulirize akusingako okusoma Qur'ani, muge mpulirizaamu al-Fatiha yange eri etya, akutereeze wano ne wali. Naawe omukyala bw'otyo, kubanga tujja kusaalira emyaka ate esswala nga efa. Ensonga eyo mugitwale nga nkulu. Abantu bangi tusaala naye ng'ebitege n'embaliga ebiri mu suratul Fatiha nga bisusse. Ensonga ey'okubiri,
bwe tuba tusoma suratul Fatiha tetugisomera mu mutima, tulina okusoma nga twatula. Oyatuza nga owuliza omutima gwo. Mulimu abantu nga amumunyunta bunyunyunta bwati nga nebyasoma tabikola ki? Tabiwulire. Ekyo kiviirako esswala yo okufa. Kyosoma olina okuba nga okiwuliza omuki? Omutima gwo. Tonyeenya bunyeenya mumwa bwoti nobanga yeekuba akaama akatawulikika. Ensonga ezo bbiri muzitwale nga nkulu. Buli musaaze yenna asaala esswala. Al-Fatiha kikulu okutereeza ensoma yaayo. Eno mu Qur'ani tulinayo ebitege mu ssuula ez'enjawulo. Oyinza okubeera nga oli ma'dhur, olina excuse, naye ate ku suratul Fatiha mwana wattu olina ogitereeza. Amanyi baatuuka ne ku leva egamba nti we tubeera ne imaamu ng'ensoma ye eyali Fatiha ekyusa amakulu, tetukkirizibwa mumugoberera. Singa obeera n'omuntu akusaaza naye ng'ensoma ye tughayyiru al-ma'na wa tuhiilu al-ma'na, ng'ekyusa amakulu agali mu suratul Fatiha, bagamba tumugoberera. Ekyo kiraga obukulu obw'okulongoosa ensoma ya suratul Fatiha. Ensonga ezo nga nzimaliriza bbiri. Tuli ku musomo ogukwatagana ne shariya, obwetaavu bw'omuntu eri shariya, amateeka agafuga okuzza ku bakyala. Omulundi ogwayita twatunuulira enneeyisa ey'omukyala gwe bazzizzaako, ateekeddwa kweyisa atya. Tutunuulira enneeyisa y'abakyala nga bazzibbwako, awamu n'okugumya abaami nti buli wozza ku mukyala yenna akyuka. Wabula ne tukubiriza abakyala okusigala nga bannaddiini, nga babba baabwe babazzizzaako. Teriyo kikozesa shiriki olw'okuba omwami waakuzizzaako. Teriyo kikozesa buntuntu busolosolo. Mwami omulabi apaakinze n'ojjamu akatima asobole obutagenda wamugjawo. Saagala nakozesa kigambo mugjawo, mugandawo, kubanga nabbi kye kigambo kye yakozesa. Oyo aba mugandawo. Mwagalize essanyu nga naye bw'olyagala. Ozamanikana nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, akkiriza Allah n'olunaku lwaki? Olunaku olw'enkomero. Ayagalize munne ekyo kyeyagaliza omuki? Omwoyo gwo. Kiyinza okuba mu kimwagaliza mu mbeera ya kukakwa, naye ate tokola ffujjo lisusse, n'olikola ku munno n'olikola ne ku balo, n'omumalako emirembe. Ensonga eyo nga ngimaliriza, njagala kudda ku sayidi ey'abaami. Enneeyisa y'omwami azzizzaako omukyala, tutunuulire n'ebibala n'ekyama ekiri mu kuzza ku bakyala. Njagala kutandika n'enneeyisa y'omwami. Omusajja yenna azza ku mukyala, nga shariya bwe yakirambika, olina kuba nga oli mwenkanya fi sukuna, mu byensula, mu kugaba ebiyungu, mu bimu ebimalako abakyala emirembe nga mubazzizzaako, bwe bulyazaamaanyi obuli mu byensula. Awo nno abakyala bangi bakayanirawo nnyo. Ensula erina okubeeramu obwenkanya, okuggyako ng'okiteesezza na mukyala.
nagamba nti ewange ennaku 2 zimmala oba olunaku lumu. Bwe kitaba ekyo abakyala bawe ebiyungu nga byenkana. Ate ebiyungu byosala ono tomusalira bya misana ng'abalala obasalira bya kiro. Ebiyungu mu shariya bibalibwa kiro, si miki, si misana, okujjako ku bantu ab'enjawulo nga baasikaali. Asikaali akuuma ekiro, obulamu bwe obw'okusala ebiyungu bukyuka mu shariya ne bibalibwa misana. Ati njagala babuuza mmwe abatali baasikaali, ekibamisa abakyala ebiyungu by'ekiro kiki? N'ogenda eri omukyala mu malya misana, baada dhuhuri oyingiddewo. Ogwo n'omukwano ogwo tegunyuma bulungi. Ekirungo kya laavu kiri mu budde bwa kiro. Kiri mu budde bwaki? Bwa njawulo. Katonda otuga nti waja'alna al-layla libaasa, nabafuulira obudde obw'ekiro nga kyambalo. Kirimu ebigendererwa. Obufumbo bunyuma kiro. Naye mmwe abatali baasikaali, ekibaweesa abakyala ebiyungo by'emisana kiki? Nja kuyitawo emisana baada dhuhuri, kwasiri nonyuka, baba aziina magalibi n'oteekako ekkanzu n'odduka. Lusi omukyala omuleseemu okuwejjawejja, akwetaaga, odduse olw'okuba otya nnamba emu. Lwaki wawasanga otya? Ekibawasisanga mutya kiki? Kubanga okuzza ku bakyala freedom, dembe Allah yalita, n'atuuka n'otugamba nti gwatya sigala n'atya. Bati wakiweekaluubiriza okubeera ku bunkenke. Eno buzibu odduka wa namba 2, eri buwungeera odduka, munaagwa ne ku nkonge. Ebiyungu bigabibwa kiki? Okujjako kwabo baasikaali abakola ekiro nga bawummula miki? Misana. Abakyala mubawe ebiyungu, temubalyaza amaanya. Era bw'oba tosobola kusala biyungu misana kiro, ebyokuwasa namba 2 kuzza ku mukyala binnyuke, byenenye ng'embwa bwe yenenye enseko. Ate tosobola otya, oweeka omutya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Alimu akatengo kyalina mufiya, sigala n'omu. Tosumbuwa baana b'abantu, tozannyira ku baana b'abantu. Tosobola kwetengerera nakugamba nti ngenze eri, omala kubika n'ofiisa bayimaamu n'ofiisa bamaseeka. Buli gwolaba ku TV olinawo omuyita omubika. Oyo ne mukulu waffe. Olwanoonya oluwendo okufuna gyakola ki? Ne mufuna emisango egy'obulyazaamaanya, egy'okulimba. Ekibafunisa emisango egyo kiki? Laba woowasanga oyagala ssanyu, ate n'ofundikira ng'ofunye emisango na butanyumirwa bufumbo bwo. Buli wootalimba n'obeera openi, onyumirwa mu maregi. Ate nze neewunya engeri gye mulimbamu abakyala. Ate kizibu nnyo abakyala oba lwaki tebategeera nti mbalimba. Kuba omusajja alimba alabikirawo. Senga abakyala bammwe oba bafuna ennamba yange, ne mmutegeeza nti bbaawo alina, kuba ebiseera ebisinga nze mbawerekera, nze mbawoowa. Kati mulekere okubalimba. Mubeere kiriya.
nza nkubire bukubizi nti ono waaye yawoowa nti ye twali naye luli full stop. Olemenga kulimba mukyala kumubuzaabuza ngenze mu ddalasa tugenze mu lusirika lwa ddalasa lwa wiiki 3 oli eyo limba kyala lumu mujja kuswala omukyala akukime wano mu ddalasa oli nakasero otudde mbunagenda kapikyolwa okimulimba okutuuka ku leve eyo. Beera open mukyala omutegeeze nti nakola ki nawasa ati eneeyisa esookera ddala obutamma bakyala biyungu. Ntegerekisi. Ekyokubiri obusobozi. Buli awasa yenna alina okuba n'obusobozi. Al kuduratul maliya, obusobozi obw'ebyenfuna, financially ngeri stable. Atagala mu financially sooka onyweze omu gw'osobola. Waliwo nno ate omusajja nga ye tasaana na kuwasa wakubiri, ye musajja ki talina busobozi. Ekyokubiri nga naye bamuwasa buwasa bamusuza busuza. Omukyala bw'aba ye yakuwasa yakusuza, kati ekikuwasisa omulala kiki? Yakulabirira. Okujja ngo omaze musaba lukusa n'omugaa nti Maama Muhsin onzikiriza mpaseeyo omulala, kubanga yakulabirira. Oyo ajja kukukwata akukuunyuuleko n'ebintu byebyo. Bw'onooba tokoze eki teweegenda, kubanga agenda okulaba ng'omumalira buki yakulabirira. Ate onoonooza abaki bw'otasobola oba onoonooza baaki. Kyovulaba bwe bafiirawo naaga atajja kumuwasa n'akukima n'okukima. Waliwo omukyalo omu nali mutendereza obujja bw'alina, nalabanga buli we tumala okusaala Isha ayimirira ku mulyango we tufulumira ng'akimye Hajji, ng'amukwata ku mukono n'amugaa toyina gy'olaga. Neŋŋamba ye omukyalo ono obujja ng'alina bungi, naye ŋŋenda okukinoonyereza ng'amutangira kugenda wa namba 2, ng'ate omukyala ye yawasa yalabirira Hajji. Kati yawulira amawulire nti Hajji alina ke yakoze eki ke yawooye, nga tamukkiriza kulinnyayo. Oba musajja wattu yasalinkirizanga misana. Kati obwo obulamu obwo obuzibu bukaluba tookole. Kyovulaba tujja kwetikka ebizibu. Simanyi ngeri gy'otunulamu mu maka g'omukyala nga ye yakuwasa nga byonna ebirimu bibye, kubanga ndabanga ne mu ntebe abatajjaamu ezitali zizo nga nessuuka za mukyala. Muwuliramu mutya essanyu munzire? How do you feel? Ssuuka zize, entebe zize, TV ye, kati gwe n'osigaza gwakutuula obanga zze okukyala okulabako ku bantu, kubanga ne wagamba vaawo awo. Ntegerekisi. Kati eneeyisa tugigenderere nti buli wowasa olina okuba n'obusobozi. Obusobozi obwokubiri obw'omubiri, maani ki? Maani power nga mweri. Maani power kikulu. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.